2020 talina kakodyo wa kukiraba. Guno omwaka si gwa kusaaga, atalina kakodyo oli wa kukiraba. Okay, nzikiriza nkubuzeko gwe mukwano gwange nate ali ku Reni Media, Reni Rogers nga ge manya gange, era nga ate waliwo byenjagadde okubanga nkutegeeza ku mwana muwala Chozeni Becky. Kabulaba mu kafaananyi ako waliwo pre-wedding party. Okay. Waliwo ebibadde bivaayo emabega kaawo nga byogerwa nti Chozeni Becky ono nga amanya g'amatuufu ye Rebecca Kwikiriza aviira eri Ekiirikiti mu Masaka district nga mwana muyimbi mulungi, era nga recently atukubye obuyimba obw'amaanyi omuli bankuza kyosaba neesiimye n'obulala bungi. Omwana ono oba mwana muwala ono ate no gye buvuddeko yaliko mawulire, era nga eggulire eryo nalikolera nga bagamba nti ayina ate engeri gyakwasaganyizibwamu kazanyiikirizi oba comedian amanyiddwa nga Maulana, era nga waliwo ebyajja byogerwa nti oba oliawo ye yamufunyisa n'olubuto lwayina sawa zino olugambibwa okuba nti lwabalongo. Naye emabega kaawo ate byavayo ne bibanga byeyoleka nti ate olubuto luno Chozeni Becky lwayina si lwa Maulana wabula lwa musajja gwolaba mu kifaananyi ekyo amanyiddwa nga Dictator Amil. Kakati no eggulo ku ssaawa awo nga 5 ate Chozeni Becky yavuddeyo n'agenda ku mukutu gwe ogwa Facebook mugattabyalo n'abaako obubaka bw'awandiika, ng'era mu bubaka buno byabadde agezaako byonna okutegeeza tewali amanyi, naye ng'agava mu nsonda gagamba nti yandibanga Chozeni Becky ono ate agenda kukubwa ekidaala mankubuula, era ng'agenda okukimukuba si mulala wabula taata baby amanyiddwa nga Dictator Amel. Chozeni Becky ono kinajjukirwa nti akyali muwala muto bambi, era nga abadde kwegamba yakayingira mu industry kaŋŋambe bw'atyo, naye nga abantu babadde bamwaniriza bulungi nnyo nnyini ddala, era nga ensonga lwaki obuyimba bwe busobodde okuba nga bukola bulungi okutuuka ku ssaawa eno nga wamma bumukuumidde waggulu. So agava mu nkubo galaga nti Chozeni Becky yandibanga ate agenda kuba nga asabattulwa ekidaala anytime from now. Kyonna ekigenda okuba nga kiddako Reni Media egenda kuba ekikutuusaako. Ky'olina okukola si kirala, tappinga ka red subscribe button wansi awo ate obeere nga weegatta ku family. Olwo nno buli ekigenda okuba nga kituukawo oba buli ekituukawo obeere nga okimanya bulambalamba awatali kuwannaanya. Ensonga za Chozeni Becky zo bwe zityo bwe ziri, era nga ssaawa yonna tusuubira okuba nga Chozeni Becky atukubirawo ezzadde erigambibwa agava mu nkubo galaga nti bandiba abalongo. Naye munnange saagala bintu bya samwasamwa, era bino byonna nkugamba nti olugambo, naye ng'ate kyonna ekijja okuba nga kituukawo ffe weetuli okuba nga tukikutuusaako. Atannaba kusubscribinga mukwano okujjukiza nti tappinga ka red subscribe button wansi awo ate onyige n'akade buli video gye tuba nga tuteekayo obeere nga ogiraba. Reni Rogers ge mannya gange, era nga nze mbeerawo okuba nga ate nkuweereza. Weekumire ku Reni Media, buli kipya weekikusanga. Love you.